Inside Story Uganda, real source of political updates. Live at 9 kusawa satu na masengeje kusawa emu akaongeza kuna ku olwaliro but biri live ko Afro Mobile osobola okugenda n'olaba awali NBS live ku Afro Mobile kamera zaffe ziri awo kubeera nga ebintu ebyo n'obifuna bulungi nnyo. Well, Honorable Lutamaguzi mu dakiika njagala omalirize nzirewo kakati nze nabadde mbagamba this is just like a film. Kansubire nti Katemba wa Mwoyo tagenda kukomaawo kuba abantu babbye eggwanga. Yes, onalinga Katemba lwakuba nti mwe temusobola kuleegera kiri mabega waakyo naye ffe tulina kye tulengera ekiri emabega. Okukebera okuinvestigatinga obufere oba obuyaayo okuba mugundi ku makamera nga kuli exposed totally kuba biseera bisinga ababbi batera obba investigatingako privately mukasirise kiraga nti there is something behind. Ffe tetugaana era twappreciatinga nnyo omulimu gwe mukola gwe mutandiseko gw'okulwanyisa obulyaka after 40 years and none of you will be spared including those investigating. Well, kino kirekawo mukwano gwo bikwano gyo rather ba commissioner of parliament mbadde nawe olina gw'otagetinga kocha tewali mu parliament era sebo mukulu muwozi nze siri muwagiziwo naye mbasaba don't stop only on Amongo. Investigate everything in parliament mugenda muyinza n'okwekwatiramu kubanga muli mbaddemu okuyisaamu ssente ez'ekifere ng'ona kwali ku budget. Ojjukira budget Mr. Museveni gye yaliko olinga n'agibaddiza n'agizaayo waliwo baminisita abemmanyi abatakyasula mu maka gaabwe ababadde nga batembeeta zino supplementaries n'endala ng'olaba bagabira ebitongole nasooka kulabira nze baali basasula simanyi abaakolerako e Sudaani oba wabawulirako abo nti gavumenti egenda kusasula netunuulira olukalala lw'abantu abeegabira nga buli kaseera bokka be beegabira ssente ezo ez'abaakolerako e Sudaani billions. So kino njagala kisaba njagala kikusaba Mwami Muhoozi nze sikukkiririzaamu manyi nti by'oliko is just a film bye muliko naye nkusaba tokoma kwa mongo bw'obanga wavuddeyo okubwa CDF ojje nga gwe kati anoonyereza obuli bw'enguzi ebitongole naawe bino byonna obijjemu obwesige bagambye nga IGG keberako mbunga bagamba omukono anti wuliriza kyenkugamba CDF bwavaayo anti nsaba kuba nze nkimanyi this is just like a film gye bali so mugambe Mwami Muhoozi njagala nkyemusaba nze nti ebitongole bino ebirala ebibaddewo naffe tubadde nga twogera nti tebikyalina makulu bino byonna simanyi IGG kubanga naye sebo kemaliriza nako kenjagala okubasaba especially you Ugandans please don't be excited temukyamuka bano balina kye bayiseeri oyagala omukono ogunoonyereza temukyamuka bano balina kye bayisaawo Luta oyagala omukono ogunoonyereza gugende ne bakomishona ne baminisita mukebere baminisita bano ababadde nga batembeeta ennyongereza mugende mu finance waliwo wano olutindo wakati wa finance ne parliament olutino mucho Mwami Museveni yajja n'akyogerako nga ndi ku finance committee nebeerayo nnyo okweraliikirira kw'abantu abamu n'agamba nti waliwo wakati wa finance ngamba ministry ne parliament tunoonyerezeeko naye nze nga bwe nkugambye nti okunoonyereza si kwakulwanyisa bulyake wabula this woman had become a power threat to these people. Brandon kati gwe oli munda mu kibiina kya NRM waliwo nangambye nkubuuze atulaba aliwo natugobera nti bawulira nti waddewo meeting eyabaddewo prior to these operations olwokuna ogimanyiko ennaku z'omwezi 14 olukiiko olwo ogimanyiko first of all yaliwo ani yalimu kyekyalimu olukiiko olwo lwalimu abanaddiini mwalimu Anthony Zuwa chairman wa Episcopal Conference ate Bishop wa Kinda Mitiyana Odongo Olwere Bishop wa Anglican ne mubamu president olukiiko olwo abanaddiini bali represented ne mubamu ab'ebyokwerinda ekyenjawulo nti olukiiko lwalimu ne Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga nga bali kumubuuza tubuulireko Mchala Kadaga the parliament president
gwe kubanga olukiiko lwali basically kulaba succession ya speakership nga tebanaba ng'ow'omunda ate nga minisita omukulu ow'ebyensimbi nga ebintu biri ku nsimbi n'agamba tubuulireko gwe wakolanga otya mu bajeti eno ey'obuwumbi obuna wamanaginga otya emirimu gye gya parliament naawe successfully ate gwe ng'oli ku biliyoni zino bikola bitya Kadaga n'awa paati ye 400 biliyoni 4 Kadaga zeyalingako ono tuli mu 19 oba 18 n'abuuza gwe wakola otya ate emyaka mingi nayo no myaka 4 basoose nakusaba nga bulijjo okusaba ne bayita mwoyo mutukuvu okuinvokinga meeting abanaddiini abo kyekyabayisiza kakati babozza okwogerezaganyaamu nga bw'omanyi nti omukulu nga bamaze okwogera namugamba kakati bino byonna ebiriwo nandikuwadde amagezi oba nkuwabula ebya sipiika byesambe biveeko president yasabye ndikuwa amagezi ate yamuwadde n'ekitiibwa yamuwadde n'ekitiibwa yandibadde amugamba sit down naye you know democracy nokuba nti father nkakati nkuwagabuwa obwa sipiika buveeko towesimbako genda tusooke tunoonyereze tujja kugamba n'agamba sisobola ng'ate yaligamba mukama nti tugende mu caucus kyova olaba waabaddewo demobilization nti baleme gendewo both era ng'ensimbi ziri kuyitaŋŋana Honorable kakuweeko kuba gwoli MP abadde MP munange nga mulonda buseeke mbu baleeta amakutiya ga ssente nga mulonda seeke ng'omukulu neebuuza zino zonna ssente zivaawa ng'amakutiya mangi bagayingiza wali kakati bwe bamugambye n'awaganyala ne badda ate ng'omanyi ebyabakyala ne batandika ate okwerangira bombi oli ondoga gwe naawe ondoga right on Kadaga agamba ewange mulamu sikyebaka mpulira ebikoona gwaza nti naawe gondoze n'okubeera nga nfunye ebizibu bino entebe sigituddeemu mirembe awo n'omukulu n'agamba kakati novuga genda ewuwo tuula eyo tulyoke tunoonyeze era sebyo byali mu era okutuula kweko kwatudde waka era okunoonyereza kweko saaki gy'oli kulaba erigenda mu maaso era bwe byavaawo ojjukira bulungi ekisinde kya Pierre asaabawandiisi yali avuddeyo na withdrawing nga kakati olw'eggulo olwaddako chairman n'akola endorsement era ekyazzeeko jjo kabadde kabaga okay perfect ng'ompomuzira ensonga ya recruitment eyo naye bantu bazzi bagyogerako kubigenda engeri amajabadde baweebwa emirimu awo ku parliament kakati ku parliament awo era kino nja kukkirizaganya babanaka bannange bano kye baligamba nti kibeere beyond waliwo kalaani wa parliament ndabyeko awo nti bamuyise taba clark ate okumanya bano balyake bazibu bamanyi n'empandiika ne bayiro nti sipiika bw'awandiisako bayiro eno abagambye amanyi oyinza okuwandikako luliwanga lufollow sort oluusi bw'awandiika n'akuba n'essimu lutamaguzi musindisa eyo gw'ogenda okutuukayo nga ansi ogirina kakati n'oyo Clark CEO ali today running ate nga ali technical ate jjukira yaliko Simanya Anthony General yaliko MP yaliko minister omusubira okubeera ne wider advisor wa parliament okuba nti nadde kino kibaawo awaayi wantu tugende naye bonna kakati bodda ku mirimu ba commissioners bonna balina baganda baabe ab'emikwano webali si kyakulimba ba commissioner balina eriyo commissioner omwe alinaawo baganda benga musanvu waliwo ba minister nga bekukuusa ku speaker ne bakyala we bakolaawo webiri this is evidence nze nkola mu office of lead of government business gye bali ba relative baabwe nze zekasiri nayo akakodyo Museveni kasobola okukola n'agamba nti buli mubaka wa parliament alina information tutaddewo office agireete wano gavumenti egenda kugwa Museveni n'ateekawo kagunaga buli mubaka wa parliament alina information ku kibadde kigenda maaso mu parliament gireete wano mu kyama gavumenti egenda kugwa ekyenjawulo n'ekirala eri ababaka ababadde close ku madamu nga baabawa n'appointment dda mu October abaagwa era abamu babadde bakola nga tebajjawo nga babasuubiza nti emirimu directorate bamaze ogicreatinga nga ne commission temanyi. Wow. Honorable Musta, kituufu omuntu atalina kakwata awo nga kizibu okufuna omulimu gwe wandibadde ne ku parliament kati singa kibaddewo fairness nze omu
abawandiika ne tugamba nti nno ba commissioner nno ndowooza kyekyandetera n'emitawaana egimu lwakubanga nasayininga kyekisooka. Ekyokubiri saagala nnyo tuleete General Muhoozi CDF mu bintu bino. General Muhoozi nga CDF lwakubanga ab'amagye weebali yakajja okuexplaininga lwakubanga bajja kumubuuza lwaki amagye gali awo si poliisi. So alina okuvaayo okuexplaininga si nti nno ye-extricatinga ku mitawaana gino naye nga CDF CIS bw'aba akyogedde bwe bityo. So saagala nnyo tumuleete mu mboozi eno. Ekyokusatu ssebo President Museveni ali patient. Okubeera patient n'ayita n'agamba mwami Murasta jangu wano n'erihinga lyo lino weetonde nkyogeddeko abakristu mmwe mugamba gunsinze lwaki sigamba nti no gunsinze ate n'eki oba ngamba ekyobusiru ndowooza that one is too heavy naye mutuuke mu maaso g'aba bishop. Omanyi waliwo Bishop Lwere kankugambe Lwere President w'eggwanga lino nga amuwa ekitiibwa ekinene divine kitiibwa kinene nnyo naye wali omulabyeko nga yeeraga naye bw'abeera mu kintu ne bayita Murasa ne bagamba nti nno jangu wano nga Bishop Lwere waali waliwo ekiraga nti nno. So abakyala baabo bonna baseeki mu maaso g'aba bishop mu maaso ga president w'eggwanga bali kukubaganira awo goli musiro oli mulogo iki. Well, ekibuzo kyange kyabadde ku mirimu ku parliament awo gibete girangibwa. Nze kankugambe saakyogera wano nga gwe yambuuza omukyalo omukomishona ng'alina baganda be biological 7 bali awo ku parliament. Kyova olaba tukuba Anita bayita mitendera ate gitya abantu 7 wali olabyeyo muganda oba mugundi oba mwana wa Rasta ng'ali eyo tebagiranga bayinza okulanga batya emirimu 7 abantu abamu family emu omusaayi gumu ne bayitamu bonna. Kyova olaba tukuba among naye abo ba commissioner abamu bano ba opposition let them investigate them and thoroughly thoroughly deeply. Ojja kulaba nti no ne Anita Among oluusi bano be bamu misadvising okiwulidde. Saagala nnyo tubeere bashimeeyi ba commissioner boyogerako bafuna nawa bewane service award ate ako ka public service what okambye service award naye ka bag award ngokamanyi ba investigating bagende ne lifestyles nga ojja kusanga omusajja nze nazimba akayumba. So parliament ebadde yafuuka kintu ntubwe kityo kubba bubbi nsimbi ate ng'okyogerako ku ba commissioner bonna we okyogerako aba opposition n'abafe ba NRM ng'okyogerako bakukuba naggwe n'okimatira. Abasajja abamu twazze wano nga tuli baavu abamu nga tuvudde mu mizigo. Waliwo n'akakundi k'aba MP abakyala nga bo bali bwe boogera ku kintu bakubaka ebyo bwe babakawo nalbo Ssemujju Mulobya nga tebakukkiriza bakutwale lwaki obyogerako. Mpozi njagala mmanye obeera Ali Haji bw'oba ogenze emirundi 2 e Makka naye bw'ogenda okusukka mu ebiri obeera ani oba try haji kudro haji biki okiwulidde okikwasaganya tena naye omubaka ayogera nnyo e Makka aliyo nnaku 10 ku parliament naye wano ali mu parliament avuma Muhoozi avuma President Museveni avuma Janati abo babakwate tebagenda ne Amongo yekka abo bennyini babakwatire ddala banabakwata abo balina okubanyigirizira ddala banabakwata balina okubakwata ate tuba ogambye atya we have to expand this arrest. General Muhoozi akyogedde bulungi twagala twabadde kyankwanzi nze ne Honorable Brandon muzeeyi yakigambye n'agamba parliament baana bange mubadde ki
several times omukulembeze w'eggwanga bw'ayogera ekyo bumanya yakyogedde naye bano ba Ruta kati beesibye miliyoni 2 era nga president message ye tebagirabye simanyi babawadde era n'avaawo n'atutwala kufa n'ekinaala bakibawadde batebanaba kiri mu supplementary budde watewali sebo nze ndi mbadde mbuuzo oli gwe bambuuzizza nze nange mbaddewo ekinaana kyabwe kiri mu supplementary yayisibwa ku mataala kaŋŋambe kino ye akyali mukyala gwe gwemindi sarara yeogifunye batuwadde ffe kinaana ogamba kinaana ogifunye sarara era nebatuwa wuno azifunye honorable Batuwa thank you honorable Batuwa ina kigambo ekiseme ku programu ya leero buyinza bukendeera obwa speaker nga tukyuse mu mateeka tumuteme ku buyinza tosobola kutema buyinza bwa speaker kubanga mu system ene ya demokrasia ne system ya governance eggwanga litambulira ku mpaji 3 parliament judiciary ne executive kituba tutereza ba parliament webe natambulanga parliament ayino tambula n'obuyinza bwe wabula tukole okusunsula okumala tufune omuntu atuukiridde oba omuteeketeeke asobola okutuula mu ntebe eno n'agitambuza bulungi nnyo n'obuyinza bwayo nga bwe buli wabula mu kuterezaamuko tulina akatabo ako ke bayita rules of procedure kwegamba bw'otunuulira obuyinza bwa parliament buli mufe ababaka era kye bayita parliament yefe ababaka speaker tateesa speaker talonda talina vote speaker omulimu gwe kuwuliriza agambe nti nno bano be basinze obungi era ekirowoozo kyabwe kye tuyisa naye ye nga ye talina kuba mugezi nti najja teesa ajja kwogera ajja kudibetinga mu mateeka gaffe ebyo tabikola so obuyinza buli naffe naye bamala ne bawunzika obuyinza bwe tulina nga speaker balimuwa amaanyi agamusobozesa okutuovarulinga okiraba kati etteeka lino lye twakayisa recently erya sovereignty kwegamba speaker alina ebbeetu erijjawo akawaayiro oba etteeka lyonna lye tulina mu rules of procedure okuggyako rules nga 3 eziri entrenched okiraba naye zisigadde zonna speaker ayinza okugamba nti rule eno tugisuspendize for this particular sitting ekintu ekyo abaleeta endowooza eyo ndowooza balina kye baali batunuulidde era nga batunuulidde speaker atuukiridde speaker ow'ekitiibwa era afa ku kitiibwa kye era akola ebintu ng'amanyi nti nina obimaliriza nga nina ku kitiibwa naye nga tebalowooza nti eyinza okuvaayo omulala afaanana nga gwe tuzze tulaba ng'ebyo byonna byonna tebimumalira budde ye kasita abangi kye kikoze eki kiyiseewo so ndabira ddala nti twandyejjeemu ekifaananyi nti speaker aba muntu wa kitiibwa ne tugamba nti tuyinza okufuna speaker atutwala nga kaguddeyo atalina kyatya atalina nsonyi eyakala mu maaso so ne tuteekateeka rules of procedure nga zituyamba bwe tuba tufunye omubi ate ne ziba za mugaso ne bwe tuba n'omulungi so ndaba nti ennongoose eyo yandibadde ebaawo ate zo tutera okuba nazo nga parliament etandiika so particularly parliament wano nga tutandiika njagala okuba omu ku basaale okumakinga sure nti rules of procedure tusooka ne tuzitereeza tuleme kuwola speaker nsonyi nti tujja kuba ne speaker omulungi naye tube ne rules of procedure zituyamba ekisembayo kyenjagadde otteeka mu ddiiro nti bino byonna byonna ebigenda mu maaso tubirabye naye nzize ndaba era nga notisinga something ku right honorable internet ya Mongo twalina skande ey'abano ba commissioners abakola service award yayina exit strategy ye eva ezegamba nti I'm not the accounting officer speed eno nebye mulaba alina wafubutukira mu kintu kino eyo statement yagikola era akyasobola era azze afuna byafuna ng'ali very cautious nti amanyi wafulumira mu kintu kino
nesente zojolaba banamawulire ze bateeka ku lukalala nti olunaku lumu yawuliddenga bilioni 4 oba biki ne bwoba ozitunuulidde ziriko amannya ag'abantu abalala nti be baziteekako ki omukono bw'oba onoomukwata n'okkirizisa amateeka nti omukutte olina kukwata bano abangi kati bano abangi be bavaayo ne bagamba nti ne bw'otunula mu nsawo kituufu nazisayiningira naye ne bw'otunula mu nsawo tezikola ki teziriimu gwe naziwa yaani tugamba bano ne bafuuka ba state witness so okuggyako ng'ekitimba kigaziye naye ekitimba ekifunda era tujja kumaliriza ng'emisango egy'abapoliticians gye tulaba ngenda kuwa akadde atulaba njagala kuyita kumu ku bubaka bwe mutadde wano munnamateeka wamuyita Magwa Asumani agambye Adam, I think the war on corruption appears to be selective and politically convenient. When an accused person falls outside some political circle, they are publicly exposed, condemned, and sacrificed without mercy. But when the accused belongs to another camp, forgiveness, protection, political defense often come before justice has even taken its course. The Mabati scandal and the case of the 3 MPs accused of budget inflation raised serious questions after public statements defending or forgiving the accused emerged before the anti-corruption court had fully pronounced itself. Even General MK portrayed the MPs as victims of witch hunt because of their association with PLU, despite investigators reportedly recovering evidence from their homes. To me, this paints the fight as a one-sided sword, sharp against opponents, but blunt towards allies. Magwa Asumani, in just a minute or 30 seconds, what do you think of this, Honorable Brandon? Onaganti, alabanga olutalo oluli selective. Kakati tuteekwa okukyusa mindset. Ate tuleme gamba mbu ebyaliwo byaliwo. Bw'aba bakakati tugambye nti president ne CDF bakutte ku mutwe omukulu. Let us first appreciate. Tumekuwe kubagiza, let this be a start. Abantu bagamba nti abanene tebakwatibwako, it's not selective. Tuvala ne speaker bamukutteko, vice president wano bamusibako, ono wagiva mukula bamusibako, so it's not selective. Gavi baba sibyeko. Okay. Honorable Dr. Maguzi. Nze sirinaawo suubi. Do you think olutalo luli selective? Olutalo oba luli selective oba teruli selective bonna babbi. Agoba ne gwe bagoba bonna jasse enjawulo nti baawukanya maanyi kubanga bwentunula obubbi obuzze bubeerawo mu ggwanga waliwo ekyomulimu wali eri ku parliament. Okimanyi nti no abakulu ba minisita bani bonna abaana baabwe babaweereza mu bitongole bya parliament nga tebakola waliwo nampadde message wano agenti omu ku bakomishona mukyala we akola mu commission kakati omu ku bakomishona agambye mukyala we akola mu commission ya parliament si kibi ayinza okuba nga alina qualification ayinza okuba alina qualification ng'agise naye bwe tuba bakutereeza ggwanga ekintu kyonna kyetaaga kuyiwa totally kubanga bw'okitunuulira gye kiva gye kiraga none of them is clean enough to say you are fighting corruption. Ebigambo bibiri nkiriza nti nno eri selective eri kuba NRM bokka be bakubwa bw'olabye bakwata ba MPs abakwatiddwa n'abalala naye bano olumukwata kabwoti sebo tewali so kyenjagala tetukwata ba NRM bokka katukwate na bano lwakubanga bo bakubakerera tebakola bibi ekisemberayo ddala ndina obunabi obugamba nti nno nze nga bwenda ba speaker ddako ayinza okuba unopposed obosi mulaba ali unopposed ng'ogyeko scandals musajja mulungi yali yasoma n'okusoma mulungi ng'ogyeko scandals ezisangibwa mwena n'eggundi ye persona ye abalejo nkweyaza honorable batu bage basibe bulungi tuve ku mpewo okusookera ddala
progress itaina progress bwe kiri kutambula ndabira ddala nti nno government erigezaako kufulfillinga grounds eziteeka omusango gwa money laundering mu perspective era okwaza bwe bakukwata ne ssente waka inazima kyazo oyinza ogamba nti oli accounting officer naye balina bye batandikira kuba bakubuuza ate zino ennyingi zo zaavaawa so mu byonna ke tubawe akadde batambuze ennyonyereza yaabwe naye ng'ekisinga obulungi kwe kugumya system ya parliament bajje mu commission betegereze commission bwe badde esaasaanya ssente bajje ne ku bukiiko bwaffe kubanga tufuna ssente ku bukiiko okutambuza emirimu gy'obukiiko balabe esente ze bakuwa okutambuza mu myezi 3 bazikujjako mu nnaku 3 singa oba tozikozeseza mu nnaku 3 ideally you should be with that money for 3 months. Thank you. Now if you exceed 3 days atulaba ku NBS Eagle lero mu kifo kya Greater Kampala Metropolitan wakati w'ennaku z'omwezi 14 Mei n'ennaku z'omwezi 23 ebifunga Kamocha, Old Kira Road, Mawanda Road, Acacia Avenue, Kawalia, Kagwa Close, Kisementi, emu ku bitundu by'e Bukoto, Mulimira Zone, Kifumbira, wakati w'essaawa emu n'essaawa 12 wakati w'ennaku z'omwezi 14 n'ennaku z'omwezi 23 ebitundu ebyo bijja okubeera nga bikosebwa ekigendererwa kyakwongera kubatuusaako empeereza ennungi naddala ku nsonga z'amasannyalaze era nga bamaliriza bakugamba singa amasannyalaze go tegaddizibwako wakati w'obudde obwo bwogeddwako osobola obatuukirira ku namba ezitali za kusasulira onyiga 0800 2 3 98 oba 0800 28 52 85 oba 0800 38 53 85 abakwetondera olw'okutaataaganya mu mpeereza y'amasannyalaze bwe batyo naye nga tukyatunuulira ebikwekweto oba okwaza okugenda maaso mu maka g'abadde Speaker wa Parliament omukyala Anita Among ndabye wano omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba nga ataddeyo tweet oba post ku mukutu gwe gwa X emabegakaawo katono ndowooza nsobola ogikuyitiramu oba producer afe asobola ogitutera ku screen n'ogiraba ng'ayogera ku bikwekweto bino agambye the security forces under the direction and instructions of the commander-in-chief launched Operation Maliza Ufisadi. Ufisadi kwa Kiswahili is corruption. Okay, wakati Maliza Ufisadi ategeeza ki? Yes, finish off corruption. Finish off corruption. Operation Maliza finish off. Ufisadi ni corruption. Operation and corruption. Operation and corruption. Yes. Then agataku ekinzo kwewunyisa wano. We shall expand this operation and apprehend all culprits. No one will be spared. Well, Dr. Timothy. No, I was finishing. Okay, in a minute. Not finished. In a minute. So, ekisooka nga bwe nkugambye, live a simple life. Singa olwaleero nkutwala erwakitura n'olaba ku nnyumba ya muzeeyi Museveni. Eyasooka nga ngenzeyo 2006 kaali kamabaati oba 3 mmeka nga kaluddewo nakati zino ze muzimba ennaku zino muziyita mutya is it 4 bedroom what not gyalina eri 2 bedroom erwakitura ekisozi eryetya kufaamu wano ekisozi kyoyagala okugamba nti mwavu newankubadde nga toli mwavu naye lwaki olaga nti nno oli mugagga newankubadde toli mwavu lwaki olaga nti nno oli mugagga so waliwo obuzibu mu kulaga ebitu oli abaafunye okweraga mukama wange njagadde ntambudde n'ekitabu kino abantu bakitegeere bulungi mmanyi nti nno gwe wakisoma kigamba ki 48 laws of power okimanyi bulungi abaana baffe bakisome era njagala omusajja ono Robert Greene asummarizinga all theories
za ba theorists abedda classical n'abaleero azisummarizing bulungi 48 laws of power. Law number 1, number 2 teweeraganga biki bwe bityo singa opo kisomye naddala abapya. So Chogati Anita ekyo kimu alina amateeka g'ataategeera bulungi mu kitabo ekyo. She should have read this. I'm sure she should have read this. If she had done so, tewandi badde omutawaana omungi. Ekyokusatu ssebo nga mmaliriza ku kino. Gunsinze abakatoliki bali wano bulijjo bakyogera myakulupa maxima. Singa oba omanya nti no woonoonye omukulembeze abeera mukulembeze, lwaki tugamba nti no sorry? Ekintu Nabbi Dawud alayhi salaam Katonda yamwagala nnyo n'amuwa n'omwana we Sulaiman lwakubanga yali yeetonda, kkiriza okwetonda. Okay, jagala genda honorable Patwa, but nganze omuntu wa bulijjo atatulana mu parliament, at least mwenna mutula mu parliament, mubadde mu parliament aba mukyali nayo. Kyogamba kizibu nnyo omuntu okubanga mubaka wa parliament n'akuŋŋaanya ebyobugagga bino byonna bitulaba nga bwe tubirabye. Kitegeera okusinza ku nsimbi ze mufuna, benefit ze mufuna, bino tasobola kubifuna mu myaka 5 myaka 10. No, impossible. Right. Impossible. Mukama wange, I mean, you follow what I earn. I do. You do. What do I do? Abamu ffe tuli mu mabanja manene tekisoboka. Oba obbye naye okugamba nti nno parliament ate nga constituency erinze n'ebirala bwe bityo ogambe nti no, it is impossible okujjako ng'obikoledde emyaka 10. Naye mukirabye kati kubanga exhibition ya parliament yaliwo, tulabye motions ezizze mu parliament eza okunoonyereza ku bantu byonna nga mukuba bikube. Mukirabye kati? Si kulaba kati, naffe twakiraba. Sajja wano mwami kungu nga gwe namwe mwakiraba ompa interview ebimu nebindeetera n'omutawaana nebindeetera n'omutawaana ngamba nti nno emyaka 2 kitundu nga ntambuddeko. Ndowooza the last time we sit on the same committee, the last time was South Africa with him. Only 2.5 years, no travel. You can travel under a committee, you can travel under a speaker's office. Ebimu bituleetera emitawaana lwakubanga bali bahandlers wano oyo musajja chunga yeye kabisa, anaona hiyo ndivyo hivyo tu. Ono watwa but rather yes, badde inosogo jibadde nyo tugenda mu break. Of course ba colleagues badde boogera ku kya travels. Kati ngono na level abadde akamala kwogera ku kya travel nti yasemba ku travelinga emyaka 2 n'ekitundu emabega 2.5 years ago. Honorable Brandon yabyogeddeko niye nga mulina ekyo kijja kitya mu corruption mu opposition adde batambula emirundi 35 mu report ejja ba opposition abo report ejja ba revealing oba opposition wa BNRM naye how that has amounted to corruption. Parliament ekola emirimu gyayo mu bukiiko mu committees. Committees zina budget, committees zirina technical team is running operations ezo nebeera ne clerk ng'alinga accounting officer mu committee omwo nga ya running all those functions. Era emirimu gya parliament nga ginaakolebwa obulungi abantu ne basiima walina okubaawo benchmarking, muyise ekintu nga kiri evidence based. Era ekintu ekifaanana bwe kityo kyetaaga okutambulako ne mulaba gye kikoleddwa, poliisi eyo gyekoleddwa ekoze etya, ekosezza etya abantu, ne mulyoka mukomawo wano mugikola. Eyo enteekateeka gye twasanga nga abaasookayo nga Right Honorable Rebecca Kadaga gye baateeka mu parliament. Tutuuka mu parliament ng'obukulembeze bulinga obw'abanyazi, nga komiti baba baakagiwa ssente nga zaakatuuka ndowooza oba zibeera ku akawunti ya komiti oba ziba zitya, naye komiti eba yakarisiivinga ssente okutambuza emirimu. Tubadde tutuuse ku level wano juzi nga bwe mutazikozesa mu nnaku 3 temuzisangako ssente za komiti.
nga temuzisanga nga bazijjayo era nga zezo sente zebawa bano ababaka bemulaba abayita ne speaker nga bamuwa ekitiibwa nga zezo zebakozesa okubawa okutambula ogende bwe nti bayinza zikwata ne bazikuwa buwi nti twala so one of kuzikuwa bakuwa trip baziyisiza mu trip kwegamba ebanga money laundering n'okwata sente zonyaze n'oyagala ozikyuse zifuuke genuine money kati kyokola omubaka ono omuwa trip atambule akomewo obanga azinaazizza omubaka oyo tebajja kugamba nti abbye sente za committee bajja kugamba nti she has been on a trip oba she has been on a foreign trip naye nga bwewetegereza ne trip gy'agenze either agenze for shopping oba agenze kuwummulamu vacation okiraba singa trips ezo babasaba gundi report kubanga bwe tuba tugenze ku trip kati nga ffe abatambula genuinely tukola report ne tukomawo ne tusubmitinga report kati batugambe ffenna abatambudde buli omu aleete report ye era gye ziri ku parliament tuzisubmitinga zibeerayo era bwe banaasaba reports ezo bangi be mujja okulaba nga batambula butambuzi nga yeyo money laundering siri nnyo mu bya finance naye ndowooza bakitegeera okutta essente enzibe ozikyusiza bw'otyo kakati n'ekirala kyenjagadde okwogerako era awanyuma okubeera investigation yeyo gye bayita parliamentary commission ekulirwa speaker etakinga all administrative decisions ku commission lopa alina otuulako tutudde mu cabinet nze mbadde shadow minister wa health emyaka 5 gyonna tutula mu cabinet ne twogera ebyaffe mu cabinet meeting yaffe y'opposition era nga LOP asiba atu updatinga asiba atujjukiza on some of the decisions nti mu commission tebamuyita mu commission tebamwetaagayo jukira honorable Zake yali commissioner waffe naye nga abakalubiriza nga some of the sente ze baba bayisa Zake akiwakanya era abijjeeri n'abizza mu bangi emboozi n'agireeta gye tuli ne tutegeera ekigenda mu maaso mu commission kye baakola kumugoba ku commission bakoze bingi bye tutamanyi bye twagala batandika okusabukkulula kati era mmanyi nti bajja ssanga bingi ebijja obbakanga bakebere minutes commission etudde emirundi emeka ekoze decisions zitya zibadde implemented zitya kibadde unfortunate nti tutunulanga abo obuyinza mu parliament naye nga n'okwogera obwogezi tebakukkiriza ekifaananyi kye tulaba si kye muli kwegamba n'okwogera obwogezi bagenda ne bakyusa rules of procedure ezo nga tewali circumstance yonna memba gy'oyinza kusituka n'oyogera ne bwe kiba nti no kyogenda okwogera kikulu nnyo nti olina protection nti speaker aliko ne waakoma n'akukkiriza n'okola ki n'oyogera tekiriiyo n'okuraisinga procedure ayinza okugaana in as much as rules ziri ezasooka ze twasangayo zaali ziraga nti bw'obeera nga osituse ku procedure ku order oba ku privilege ku point of privilege speaker talina buyinza kugaana akuleka n'okola ki n'oyogera kakati baleeta akatabo akapya era ndowooza kwamba kutuukiriza bakaleese mu kisanja kino bakaleeta mu kisanja kino wakati new rules of procedure nga speaker alina amaanyi ag'enkomeredde kwegamba ne bweba nti wandyagadde okwogera era nga kyogenda okwogera kikulu nnyo takukkiriza tulina business gyolaba mu parliament gye baleese mu ndowooza yo n'olaba nga kukola eri kubeera unpacked ng'omupiira nga buli ali kwogera olabira ddala nti bamuseetinze ne byanaayogera bakoze eki babiseetinze ne bakkiriza ono n'ayogera ne bazzaako oli kati owookuna ye n'asituka ng'ogugwe gwakugamba nti I move a motion nti debate twandigikomezza wano house nekola netakinga decision ngolabye ddala mupiira gwennyini baleeta motion for the first time okugaba amataka muno mu Kampala simanyi bitundu bino naye ebyapa byali oba 4 oba 5 omulundi ogwo twafuuka violent ne tuwogganira speaker yajja n'ebyo ebigundi mubuzizeze ziri predetermined basitula waliwo bahonarebo nga 3-4 bwe tuba tugenze kwansajja ati yajja kulaba nti buli mupiira gujja nga gwa kisiru bennyini abo beboogera ne babasitula oli n'ayogera nga bawaayo ettaka okiraba kubanga waliwo etteeka mu Public Finance Management Act erigamba nti bw'oba onookyusa the use of land obanga onoogaba ettaka oba disposal resolution ena kuva mu parliament so bagireeta ebyali ebyapa 5 mu kukaayana ennyo twasobola okusigaza 3
ne batabikwatako biri ebibiri ne bikola bitya ne bigenda naye that time really we really fought okujjako okuleekaana obuleekaanyi naye nga tewali teeka lisobola kukkiriza amaloboozi gokukola ki bulikkana so ebigambo bya General Muhoozi no byawandise kati olowooza because asuubizza nti ebikwekweto bigenda kugaziwa. No, ekyo kirungi nnyo bw'agamba nti ebikwekweto bigenda kugaziwa kubanga ekimu ku buzibu bwe tubadde nabwo mu parliament ntuula ku Public Accounts Committee obukiiko buli bwa buna bwokka obukuba tooki mu bitongole bya gavumenti naddala ebibbye ssente okusinziira ku report ya Auditor General. Tulibaddenga ne interference ya speaker. A case in point omulundi Park Kosase bwe yatuula ng'etunuulidde KCCA mujjukira omugagga Hamu lwazimba ng'ekizimbe ekyo ng'akakiiko kali kwagala okutegeera oba alina empenda z'akoze mu kutandika okuzimba nti abali around ababadde tebabeera nga disrupted na mataba tebajja kuba disrupted as a result of that project. Chairperson waffe w'akakiiko yafuna ebbaluwa from the speaker nga parliament tetudde jjukira obuyinza bwa speaker buva mu parliament nti kyayogera ayina kyogerera mu parliament ng'etudde era ayina kumoving ayina teeka question to the house muffe ne tu proposing and that is the way forward we should take okiraba ekyo n'alyoka akicommunicatinga ku luno yali mu makage n'atekinga decision efaanana eyaffe n'agiwa lawyer Gondo Honorable Segona chairperson wa Park Kosase n'agamba nti akoze administrative decision simanyi kye bitegeeza ligale era sirowooza nti that decision really stands the legal test okiraba naye to me that was interference kakati obukiiko buno bwa parliament obubadde obw'amaanyi jjukira nga tanafuuka speaker ku mulembe gwa Kadaga mu 2018 right on gundi Honorable Kidu Makubuya was it 2018 2017 Kidu Makubuya ne gundi no 2012 Kidu Makubuya ne Saida Bumba lwaba censoringa si kyekyo then ile of course Kabakumba Masiko kugamba buzzo obukiiko bulina amaanyi oba parliament obwo buzzo bulina amaanyi aga censoringa ndozo kiraba naye ku mulembe guno bubadde deflated nti ebitongole bingi bino byolaba public statutory bodies zino ezize mu parliament reports nyingi zibadde interfered with nga speaker avayo n'akola kye bayita omnibus mu kifo kya chairman okusoma waliwo recent gundi wano ono wa local government yayimirira n'asaba speaker okumuwaayo ennaku 2 amalirize report okuba okutuula alinde ruling instead speaker yayisa reports nti kati ezo nazo parliament ekoze eki eziyisiza business efaanana bwetyo ey'okuyamba ebitongole ebiri corrupt reports zaabwe obutaba nti parliament ezisengezza bulungi netekinga decision it is big corruption. Honorable Lutamaguzi. Information ku bukiiko in a minute. Abatu akyagedeko. Tulina obukiiko obuli line okukola emirimu. Naye no parliament nga waliwo akakiiko ku nsonga y'ettaka y'enaggulu. Waliwo akakiiko naye nga hardcore committees bateekawo nga be bantu be bamu. Ntaddeko nali Brano nenja naye nga waliwo line committees irresponsible. Kakati abantu abo banalekera batyo okuba corrupt. Esente ezo tunazikomyawo tutya nga decisions ziri kubeera nga interfered in their favor okiraba and parliament can't bite well so these 5 years have actually been wasted corruption has been maintained era oyo bwe bamuzizza ku mabbali the truth is parliament egenda sanyusa abana Uganda well Honorable Lutamaguzi ye budget ya parliament obadde ogimanya tusobadde mubaka tuwulidde okwemulugunya nti n'ababaka banyi tebamanyi budget ya parliament yenkana kibitongole ebirala abantu bamanyi budget y'ekitongole bwekiti sente bwezi naye ya parliament gobadde ogimanyiyo nze nkugambye nti bano bye bakola they are opening a Pandora box budget nze natulanga ku finance committee nga njigoberera era ebibeera mu budget birala nnyo n'ebikolebwa birala nnyo just nti lwakuba nti bannayuganda bakyamuka mangu tewaliwo kigenda kukyukamu. These are the same people, same government, and the same positions. Ekikyukamu nti ono bamututte nga ali humiliated. Naye nga nze nakugambye ekikubisa omukyalo okyo kyekiri related ku ssente, kiri related ku power. Abadde influence nze institution zonna mu poliisi mu magye wawa bali ne bagamba we are threatened
we should find a very quick way. Ani yamuleeta oyo mukyala, if I can ask you? Museveni. Yamuleeta. Gyogamba bino byonna abadde ng'abikola ku intelligence gyana nga tabimanyi. Agogo n'amayumba. Nti ye Museveni akugamba ebadde bitambula tabimanyi, n'olwekyo bwakedde n'afuna malayika mutabani we CDF n'agenda ateekawo tukole kino. Kakati gwe ky'olina okumanya teri agenda kikugamba. Nze mbawuliriza naye mpuliriza. Nange mpulirizaako ssebo, nange nabadde Luta, operation eno okusinziira ku General MK yakugaziira ddala. Egaziwe musaba egaziire ddala kubanga nze lwaki nkugambye there is nothing much. Ojjukira ababaka bano bamusira nga batutte ekyankwanzi of recent. Baba wa Sentemeka. Baba wako Sentemeka. Ng'omukulu abayise ekyankwanzi ba MP. Baba wa Sentemeka. Baba wa abiri. Baba wa Meka? Abiri. Kakati ne babagamba lwaki kyenkulaga they are just playing on your minds. Abiri zaki baba wa milioni abiri zaki nga tuvuddewa era nakwo bitegeera anze sibitegeera tozifunanga kosi kwesebo nze tigenda ko kyankwanzi asi kyankwanzi naye wala mu parliament mfune ezange ezana tewaliwo walala kakati abasajja ba opposition bazibu Musira nsaba tuwulirizeeko. It is okay sir. So point ye eri kikusendezebwa kwanza. Sente kakati omukulu era n'abagamba babanjayo milioni 8. Do you know the reason why mwayisiza supplementary ya 1.1 trillion ku misinde? Kakati ebyo byonna nze toteta ku ebyo. Ogenze ekyankwanza oli mubaka parliament you get for ono ali wana akimanyi nti as an MP you get at least 40 millions per month. Per month. I'm talking about allowances. You are given a car million bisatu 15. Bakwongeddeko omusaala gwa milioni 5 mu emitwalo 5 mu 7. Kati ate oyita oli omuntu ekyankwanzi omuwadde milioni 2 omuleese nti balance wa mitwalo wa milioni 8 mu giseno supplementary eyise nezo supplementary ziliko ba broker ezizisibwa mu parliament. They have brokers abazibeerako wali tuyise amateeka tetugagoberera ne bagateeka mu kasero miside ekintu ky'omukulu kiyise. Kakati njagala kugamba bw'oba oyagala kunoonya alwanyisa corruption si NRM government because corruption and NRM government are twins and they share the same iota. Nga Museveni yakawera. Ebyo biveeko bakumboozi ezo yakakola ki? Yakawera no corruption. Tisoboka tasobola girwanyisa. Ate lwali girwanyisa kolo government yewe erigwa. Museveni lwali lwanyisa corruption kolo government yewe erigwa. Naye lwaki ife amanyi mbadde nga mutuga nti mukoye ebigambo ebyogera obwogerwa without action. Exactly. Now action natandise n'ekigambo nenkugamba nti nsanyukidde ekikolebwa. Please listen to me sir. What tukoye okwogera obwogezi. Can Mr. Museveni take action? Walk the talk. Okay? Now they are beginning to walk the talk. You're the same people again coming out. Kamuga nti lwaki toli mukulwanyisa nguzi. Kati tutwale kimwagala ki? Nedda nakugambye kye natandise nakyo. Naffe tukkiriza nti sitaani abba. Owulidde? Naye bwe nsanga nga faaza awagira nti sitaani yagambye nti okubba kibi. Nga faaza amuwagira. Mwamba wagira ekikolebwa. So yakikola. Nkugambye kye bakola si kibi. But they are not the same people. They are not clean either. Those groups are not clean. We are where we as a country because of them. Kati bwaba atandise parliament natandise ebya church biveeko gambe ye abalasi. Eyabarasi katugambe enamugongo baba wa Sentemeka za parliament. Atajano nze nsiri kaga boke. Uliriza enamugongo. Bilioni 10 zivawa omwe omusoro. Kakati ku churches bili zino. Lekombaka sente zo zigenda of recent tubadde ng'ababaka ba parliament tunoonyereza. Ebizimbe byonna ebyali Amini beyagulira byeyazimbira Uganda n'abakulembeze abo abazita Uganda houses eziri ebweru. Omukulu ali mu gavumenti yateekawo kampuni ye n'atunda ebizimbe ebyo byonna n'ebimu ebiri e New York
Lipooti ne zijja wali eri mu parliament. Kyenkubuulira. Lipooti ne zijja. Kyenkugamba gw'otunuulira Uganda House ye New York. Naye eriko ebeerako ennyumba endala. Mwe basula ziri katono nnyo ne bulutamaguzi. Well, atulaba ku NBS TV faadanya ebyo bikutuuka kuva Kigogeti yiyo egguddwa. Motoka yiyo emukuzibadde munda ya poliisi. Kakati efulumye egendedde ku misinde ejja yiri nga bw'olabye kati geeti yo bagigala ebifaananyi ebyo bikutuukako buterevu okuva ekigo mu maka ga sipiika wa palamenti omukyala Anita Among ab'ebitongole by'okwerinda kati ge bagenda maaso n'okwaza baayazizza okuva olunaku olwajjo batandikidde ku Mackinnon Road amaka gali awo e Nakasero kati leero okusinziira ku musasi waffe Hakim Wampamba saawa zibadde nga 7 era ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa kunoonyereza ku buzzi bw'emisango ekya CID ne kikulemberamu ebitongole by'okwerinda ebirala ne boolekera ekigo nakati gye bakyagumbye era naffe tugumbyawo buterevu nnyo emabegakawo Hakim twogeddeko naye n'atugamba nti we twogerera abasirikale b'amagye beeyongera bungi oba beeyongedde obungi okubeera nga bagenda mu maaso n'okwaza okulaba biki ebigenda mu maaso oluuyi olwo tetunnaba kubeera nga tufuna okwogera okuva mu bitongole by'okwerinda ku kwaza kuno kwe bali mu kukola okuva jjo mpaka olwaleero. We hope that maybe in the next few hours or days kyonna kye banaabaagala bajja kwogerako eri eggwanga ku bikwekweto bino naye nga yekka eyakasoose gw'osobola oga nti ayogedde ye General Muhoozi Kenneth Rugaba awandiise ku mukutu gwe ogwa X ng'agamba nti the security forces under the direction and instructions of the Commander-in-Chief launched Operation Maliza Ufisadi the other day. We shall expand this operation